Yes, Red Zone TV kwali webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Nkuleetedde omusajja omulwanyizi w'eddembe ate nga munnakibiina ekya National Unity Platform munnankyukakyuka ava mu bitundu eby'erubaga Rubaga ey'Amaserengeta oba Rubaga South, amanyiddwa nga Habibu Buwembo munnakibiina ekya National Unity Platform. Omusajja ono alabikidde nnyo mu kulwanirira eddembe lya bannayuganda nga ne mu kwekalakaasa okwasembayo mu kibuga Kampala n'ebibuga by'eggwanga ebirala. Yali omu ku abo abavubuka abasitoominga Parliament nga balaga obutali bumativu bwabwe eri akulira Parliament amanyiddwa nga Speaker Anita Amongo, olw'okuba nga ye omu ku abo abasinze okulaga obuli bw'enguzi mu Parliament. Ekifaananyi ekyo ne kigenda viral n'okutuuka ku mitimbagano agency yonna egimanyiddwa nga BBC, emikutu nga Al Jazeera n'emikutu emirala gyonna. Habibu Buwembo nga yaliko emabegakaawo. Habibu Buwembo azze nga akwatibwa ku nsonga nnyingi nnyo, era ng'omulundi ogwasembayo okukwatibwa yakwatibwa olunaku lwe yali agenze ku ofiisi ye okulaba ng'ate akuba olukuŋŋaana okwogerako eri bannamawulire ku nsonga ezaaliwo wakati we n'omukulu oba omukyala akubiriza Parliament amanyiddwa nga Nnaalongo Anita Amongo. Habibu Buwembo yakwatibwa era n'atwalibwa emabega w'emitayimbwa awatali nsonga yonna ennyonnyolwa. Emirundi gyonna Habibu Buwembo gyazze akwatibwa, emirundi egyo abadde asabibwa ssente esimanyiddwa nga cash bail. Ezo ssente ezo ezimuyambako okubeera nga yeeyimirirwa asobole okuba nga either ng'awoza ava bweru oba ensonga endala yonna etera okuba nga evaako bail okuba nga eweebwa. Habibu Buwembo ssente ezize zimugibwako kigambibwa okusinziira ku ye nti ssente ezo zirinnye era zizze ziwanvuwa ezikunukkiriza emiliyoni 3 eza siringi za Uganda. Kakati we twogerera ng'abazze bamusiba ne kkooti kirabika ng'ebyabwe si birungi. Omusajja ono tagooka ate ng'ebyo bireka tebiggwa bityo. Habibu Buwembo olunaku olwajjo ennaku z'omwezi nga ziri 28 mwezi gwa 11 mwaka 2024 yeekutte ng'ali bw'omu one man's army n'alumba kkooti, ekitebe ekikulu ekya kkooti mu kibuga Kampala ng'ayagala bamuliyirire essente obukadde 3 zabadde yakateekayo nga ssente zazze ng'awaayo okulaba ng'afuna okweyimirirwa. Okusinziira ku ye agamba ssente zino balina okuba nga bazimuwa olw'ensonga nti kkooti yagobako emisango egyo gy'emisango kkooti yagigoba nga kitegeeza tegyaliyo. Emabegakaawo tubadde twakakuwa amawulire ng'omuvubuka amanyiddwa nga Sam Okanya abangi gwe mumanyi nga Sami Damaite Family nga naye yagibwako emitwalo 50 egya siringi za Uganda nga bail, nga cash bail, ssente ezo ezaweebwayo okulaba nga bamweyimirira. Wabula kkooti bwe yafulumizza ng'omusango Sam Okanya emisango tegiriyo, kkooti egigobye netegeeza ti ssente z'emitwalo 5 bazimuddize. Kakati y'emboozi y'emu eri ku musajja mukulu amanyiddwa nga Habibu Buwembo. Kati n'abazze bamusiba kwe kuli Nnaalongo Anita Amongo. Kakati olunaku olwajjo yalumbye ekitebe kya kkooti ekya kisangibwa mu Kampala ng'ayagala ssente zino zimuweebwe. Emikutu gy'amawulire gyawandiise era wano bwe ndaba ku mukutu official website ey'omukutu ogwa Daily Monitor nga bagamba bwe bati nti human rights activist Habibu Buwembo Thursday stormed the judiciary headquarters in Kampala in a protest accusing City Hall Grade 1 Magistrates Court of refusing to refund his 3 million Ugandan shillings bail cash. Nti ye omubwati yalumbye olunaku olwajjo ekitebe ekimanyiddwa nga judiciary headquarters oba ekitebe ekikulu eky'essiga eddamuzi mu kibuga Kampala nga ayagala omulamuzi wa kkooti esookerwako City Hall Grade 1 Magistrates Court okumulifandinga emiliyoni ze 3 ze bamuggyako nga bamusaba okweyimirirwa. Wabula ate bigenda okuggwa oba bigenda okwetolola nga n'emisango gyonna egyali gyamuteekebwako ng'ekyamazima emisango gyali migattirire ng'emisango gyali tegiriiyo. Naye nkugamba emisango egyo mwalimu omusango gwa zaagugulana n'omukyala akubiriza Parliament amanyiddwa nga Nnaalongo Anita Amongo okuva lwe yamuyita omubbi w'amabaati. Ekyo kyanyiiza Amongo era kino kyekizze nga kimuviirako okulaba nga abadde ng'asibwa emirundi egyo gyonna. Kakati Habibu Buwembo alabika nga akalubye ayagala kasente ke emiliyoni 3 ze bazze bamuggyako nga bamulaga ti ssente ezo zakubeera nga yeeyimirirwa. Kyokka kkooti bwe yagoba omusango netegeeza nti omusango tegubaddeeyo nga mu buli ngeri yonna balina okuba nga bamuliyirira ssente ze bazze bamuggyako okulaba nga we gwabadde ku Sam Okanya. Kakati Habibu Buwembo olunaku lwajjo yanyiize neyeekwatakwata n'agenda ku kitebe ky'essiga eddamuzi ekikulu n'aba nga atwalayo ensonga ye. Wuli ano we bagambye before Grade 1 Magistrate Rehema Nassozi dropped all charges against him. Buwembo had been accused of malicious publications
in which she referred to Parliament Speaker Anita Among as Karamoja iron sheet thief. Nti omulamuzi ono omwendwa nga Rehema Nasozi bwe yali tannaba kugoba misango gino nga tebannagisuula abeebuwembe bimu ku bibadde bimuvunaanwa mbu kuyita Anita Among omubbi w'amabaati mbu lwaki yamuyita omubbi w'amabaati era yalinga abuuza ne ku mikutu egy'enjawulo nti kati kye yayogera kyali kya bulimba. Kakati wano bagamba ti ekimu ku nsonga ezaali zamusibya nga bwe nkugambye gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kakati we twogerera nga byongedde okubeera nga bikaluba. Habibu Bwembo ayagala akasente ke emiliyoni 3 eza siringi eza Uganda zibeere nga zimuddizibwa nga bwe baakoze ku Sam Okanya amanyiddwa nga Sami Damaite family abangi nga bwe bamumanyi. Kakati we twogerera ng'embeera bwetyo bweri gwampuliza ne wano akatambi Habibu Bwembo nga nnyonnyola kenjagala owulirize oluvannyuma nzije tubeere nga tweyongera. I was kept in prison for 53 days. Upon my release on bail, I was required to pay 3 million Ugandan shillings. It was too much money. I had to protest then against the exorbitant bail fees. But since I was, of course, I was handicapped, I could not. Bail is a fund that you pay pending the case, the trial. Since the matter was disposed of, because it was disclosed upon a ground of lacking evidence, it was disclosed, that was on 10th August of this year. I applied for the bail refund. Since then, I have never received it. And today I have decided to come and protest at court because bail refund is my right, and I don't think that any right has to be begged for, but it has to be fought for, and therefore I'm here to fight for my rights. I'm not to leave this premises until when my money is refunded. And right now I've checked with the accounts officers. They are referring me to this side of their offices. I will not leave these premises until when I have been given back my money. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.